Ffe Tuggussa Enssonga. Seno ndabye ebifaananyi eby'embega ne ani Teira. Wanji taata. Tebewasa. Bani. Kalera ne ani Teira. Ndabyeko ani Teira ali mu gawuni. Kalera yabadde suuti. Ali kisoboka. Tebanga beekwana. By the way. Abamukazi asuula bwa abaana. Bali kwa SB4 Media. Laba ebintu bino biso okubanga bituufu. Nakusuulira abalongo. Nakulekaawo. Osajja kyattu. Isi kyekinene. Kati nze kamolo omanyi lwaki abbe mu kibi empala gy'amalira wano. Sente. Walufuna kusinena ojja kwa. Ati sente. Fulwana tuzambalireni. Fimungu yatu. Bona wala bagambo yirize be munyiga. Abe mukyalina yirize. Muli ku mukama wange. Bulirwa comedy ku Basaze Theatre. Every time ya Comedy Junction Sansabula. Sawa ya kwenye ko stress ne comedy ya nyuma. Kusekamu kubera out. Mu environment erikawa. Abe muchibi, Sembusi, Mare Musa, Twist Bukutu. Neba Junction Comics bonna. Twasigaza kuchakala na kuwa. Tatulina bye tunonya mu nseno. Tutandika kusawe mune kitundu. Bulirwa comedy. Parking ngazi. Ekifo kimaswi. Buli comedian ye nanyuma. Jari. Abayimbi. Bonna je bali. Abamazina. Bonna ku Basaze Theatre. Bulirwa comedy. Comedy Junction Sansabula ku Basaze Theatre. Bulirwa comedy akutusibwako. Hardware World, Mariam Ndagire Media, Chink Prepaid Meters, Delight Media, Marius Cargo, ne Delta TV, Tukore! Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Eyo nga tetunyiga wali we banyize butu ne kayoka. Bagasibya mpaka ebyeno. Tubane muzeewo butu be. Kisi era kisinziira. Waliwo jogera bugize boto ekigere bweti nekola ki ne yeewumbako. Naye kakati tawaliwo ziri. Gogera boto noka pu. Ate negana. Terunywedde kati bayanga agituulako. Kakute kakuva kompola. Bakata bodi ne kadamu ne kasa. Tuli kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga bakulu bano namba no. Oliko nani? Oliko nani? N'abakulu bano. Bakulu bani. Yana tukwesi bakubana. Omugaggo ono. Kamera luddewo teekako yatandikidde wali. Omugaggo ono ennaku zino yaliko. Ayogerwako. Essimu yejjudde bwe. N'abakyala tebalina byakkola. Essimu ejjudde bweti kati mbu Stuart wanjawulo. Kanyendeko nange ndi muntu. Mbalabula. Kooti nzigule gwe gwakuzaalamu ffe tujja munjayo. Milioni 10. Ote kiweziri. Milioni 10 leba tusiba ngamba batusibye. Zina abakazi basiba mbatya era ndi kubweraliikirivu. Naye babo oli musajja mekete. Wamaze obbagira. Ate no mwatula. Abaana babaalula abalongo babakola ki? Abazina, wazinye. Abakuba n'osaza tubanoonyeeko tunyumyemu muli mutya. Fajja tulero nojo tusange. Kwetu nema mazira n'otunoonya. Ani akulagiridde eno? No, nalabye omukulu n'engamba omukulu twali ffenna ampe ku ssente. Omanyi ewaffe ku kyalo bakulaba ku simu zaabwe ku kyalo smartphones ziri buli wamu. Bakulaba. Bamulaba abantu bayinza okuba tebatega gwe twogerako. Nawalaka video ku TikTok. Wogendera tuwa ku ssente tukuwagira. Tukola ku TikTok. Tugula data waffe. Nange mbako zi TV nenda bakayango ko mukulu. Ate nga gwe yasooka muwanikayo. Ekituufu. Nga yakatandika. Baga mpako ssente. Samuga mbuche mukulu. Naye banne mbadde nkunoonya.
Bola ngabo badonnonya nenga ngamba mukozi tumujewa sagamba ko jaga bajoko sajjo ngaabuze ebintu byaffe tebabifaako ate yazaala abalongo abeera ne maama fiina faatwagaza ki ab'ebisiraani olabye nti oluusi waliwo n'owekisaani womwetagira tata nze ono nze nnereese kale interview ndoze kakutumaliza interview nkulabe osobola okundabira wa anja kulaba saga kulabira mukaba nze ebintu byange si bya kamera siringawe bano baseeka toka salamu ate kiri kyobadde ogamba nti agamba maama fiina tuli banaku kubakuduula nobulamunabengaulakobutandisa okutambula comedy junction era kyova olwaki obadde otunoonya naffe twekwese sizoni eri eyaggwa najja kumudamu ngangamba ssebo naye kubuno ntandisa okwekwata era kati nonya minista abe mukiibi munoonya abe mukiibi omulabo bwomazi tuddamu 13 March guno gwennyini kubativala comedy platform kati egenda okubanga esinga amanyi mu Kampala twakoye abantu bagwira ate mugendeeko wali enkya mugendeeko ekifunga weekiri twataddaawo sound masavu ba comedian masavu aina fenge ekindi ba comedian fight tuliko my friend you single kubeya kaliwa nabanga zere kuba nale plan nze nzijenga bukyali mbere mukwano gya mwe Mr. Aba mbere mukwano gwenga ticket ka already tango babantu already tuli mikwano gyo just ndi watusoka busozi kuzaala balongo ne tuli mikwano naye rasibe baluddewo oba salongo tobuludde bukyakunya nako togera ku comedy junction sansabula but vale theater nakusomeza comedy na satu March tuddamu tugenda biddamu nge twabikolanga duli omuntu atalaba kubira ebyalingawo mu bimpimpi pili kiri kitya kiba kitya andi kati wali ekirungi kyeba nakyo comedy junction kyenjawulo kyeyina ugundi endala nti bo bakyali kunonoza stand up by the way stand up comedy si bantu kuseka nti gundi azene yayambula ku stage omuntu abatase senti okubye joko abasese kulaba either under party nga ye museseza oba amagulugo bakaboksa kalimu ekituli oba itiyo olubuto luwo aha nasekere ekyo manyo yogera nyogo mutwe okulinga empafu awaka wala ndabona musesa abantu okimanye ekyo omuragana nasala wala omulemunga guliyeri nera nawo bunyumiro jino mutoje binyumira kati omutwe go nogezo osala hata chikola mama oboge nafuna waterfall ku mutwe akawala Join makati baita rebranding. Yeah. We have rebranded, we have readjusted, we have refocused, we have re-advertised, we have rewritten. Ntine gundi waba bakula line up. Ababa bagenda okukola. Tebasinzira mbisimanya abantu bakubira nnyo simanyi gwa singa manyi ku social media bafa ku content wo. Yeah. Content wo ya kuwesa either otandike obose mbe aina kiwomye mu omutwe mukulu ategeera cyangwa ategeera art ono naddala kubategeera ba theater practitioner abasinga bamanyi enkola ya theater n'enkola y'abantu balina perform nayagala nnyo okubeera okuzannya comedy naye kitu wali funny sali funny kitu olabo ku mubiri gwange nalinako kintu kimwe kyali funny lwakuba kyate ne kyeyongerako naye nalaba nga tekimala kyali funny so muntu n'abutunuzi batanalaba ennyindo yange n'aseka netecha nyino naye eri funny gamba waliwo ekyakulinga funny nga bamaze kwambula nga bakazi we bakiraba ngeno yonna oli munene abe mukiibi yasanyalala abe mukiibi wano yasanyalala nze nkubuli afuna stroke yalwala mulalama wano ate kati Saalongo n'omuganda agamba nti Saalongo owa wenene abe mukiibi wapi amazima gana buli Saalongo baba ina nene kali nze kamolo omalwa abe mukiibi empala jamalira wano sente walifuna kusinena ojja sente fulwana tuzambalireni femungu bo na wala bagambo yirize be munyiga abe mukyalina yirizi muli ku mukama wange sabo muli ku mukama wange aina yirizi ya kwamweto emikwano kati mutande kannetonde mutande sakati munyingirira abantu kamari Mr. Amatanga sebo
nalaba kashoka mmwe ng'olina Stuart and Bruno nga munkondera fuluma genda so tata ntuusa okwetonda kwange bigambo by'abasajja bano naye irizi simbi irizi bwe bayamukisa naye ate nno okumanya Katonda no muzibu olaba nti Uncle Abe munene Mungu nakukuba omuggo nga Uncle Abe naye gwe CEO wa Comedy Junction nga so taina junction ya Buli lwakubiri ku Bat Valley Theatre ebera time ya Comedy Junction sansabula sawa ya kwejjako stress ne comedy ya nyuma kusekamu kubeera out mu environment eri kawa Abe Mukiibi Sembusi Mare Musa Twist Bukutu ne ba Junction Comics bonna twasigaza kuchakala na kubwa tatulina bye tunoonya mu nseno tutandika ku sawa mu n'ekitundu buli lwakubiri parking ngazi ekifo kimaswi buli comedian yenna nyuma kyali abayimbi bonna gye bali abamazina bonna ku Bat Valley Theatre buli lwakubiri Comedy Junction sansabula ku Bat Valley Theatre buli lwakubiri akutuusibwako Hardware World Mariam Ndagire Media Chint Prepaid Meters Delight Media Marius Cargo ne Delta TV tukole ennaku zomwezi nga 13 rebranding kuddamu ku kintu kuki kigenda tusubire kinaki tusubire muliro gokka tusubire muliro abantu we bati ng'olina pressure tojja nga sukali watera olinnya tojja omulwadde w'omutima because omulwadde w'omutima olina mukuumira wakati awo talina seka nnyo talina nyiiga nnyo talina tende waliwa nnyo ate bagwa mulaavu ab'omulwadde w'omutima tumanyi omenya omutima afa naye na mukwano gwange yagamba agenda kukola eddwaliro nga liyunga mitima oyo Kalera ngagiyunga mitima anti naye kubanga Kalera kuba amenya mingi Kalera si mufumbo kati kisa n'omutunga mufumbo si mufumbo kisa n'omutunga nga mufumbo ate nga sa yero ndabye ebifaananyi bye mbega ne ani Teira wanji taata tebewasa bani Kalera ne ani Teira ndabyeko ante ali mu gawuni Kalera yabali suit ali kisoboka tebanga beekwana by the way abakozi asuula bwa abana kwa SB4 Media laba ibintu bino biso okubanga bituufu nakusuulira abalongo nakulekaawo ekisajja kyattu isi kyekinene kinanywawo ngenda kusobera ku kamera ng'omwana amuweesu Uganda poliisi abasala abantu obuwalaata we musala enviiri ne muzimalako n'amagezi mugatwalira ddala sebo gavumenti Uganda President Museveni vayo tuyambe mulekeraawo interview ebyobufuzi nasalako akawalaata amagezi sizoni eyo kakati mwegasse ekintu ekitasoboka mukifudde ekisoboka kiki ekitasoboka Kalera kwasa Nteira naye nga oli musoga alina akati naye nga 13 tuli ku Bat Valley nga bakulembeddwamu Abe Mukiibi ne baddiwako by the way ffe tukulembedde Abe Mukiibi akulemberako ali naffe Abe Mukiibi tunaamunnyonnyola ate abani abalala waliwo abalaba bangi sana alichukamba waliwo Mary Hats Mama John Tata Jona bakomedians bangi then ne Junction Gundi Comics yes waliwo abana Bamare Musa Bakibukutu Basembusi bani so it is action packed full combat ate atandika mangu mangu abantu atamanyi bati weesangibwa bangi Bombo Road kati se obankulagirire wagulu wa Kisheka ava Kampala Road jangu boti yisa KPC watoto jangu maso waliwo Rubizi oluga yisa boti ekyo kikuba ekikiri ate ekidaye wa Kisheka wojja bwoti kati Rubisi eri wano jisa ku Rubisi bwoti weta nigenda paka wambege bombo katujana bakakira kakakira kukwata bwoti oba okakakira kwa bwoti ewali Bat Valley Primary ogaza nga KPC ni full church Kampala Pentecostal Church ku Rubisi ni full church Shero company eyimiridde nga we watandika SB4 yaga nti Shero anti era SB4 short form kigoyo kitya
SB4 Sebunya ate 4 be bana boyagala nya then B S bekala osala akawalata anti nyamba yemanyisa kade shero S no S yandibanga ya sewungu H muhoze tekijjao H hotelo eso gambe ki sewungu hotel kati eno ye ko buzibu Efulayimu ero zino zina kwa kuliko lubongoya kwago shero waliko njuba chikomao wada ateka mpuga naye nga twagala okusibula abantu naye leero tubale tubayiseemu lwakuba nti ate tugenza okujja tulinaku obulango buli mu kutambula awo Comedy Junction sansabula ku Bati Valley mitwalo 2 mitwalo 5 jangu obeeremu omanyi theatre comedy wa theatre anyuma amacupa tegayingira nti ne bwonyiiga otya ayina ekira abantu beekomako tebawemula teri kukwogera olina asamyakanyo naawugira obeera mu katebeko kali comfortable nenzija nenkukuba joko ku joko ngenda okuvaho nga weefukidde wekka nga sina nga sikase so bana muje mu Comedy Junction sasa 13 March Bad Valley Theatre muje tuyagala muje mwogere mije mito muleke tukomparinga na ba TikToker yali yalaga wa Comedy Junction sasa mulumula muti no frank break no umulamu kwa kati nze wenazaala mulinga ganimba leta etteeka nga buli aweze emyaka 2 otandikirewo zaala era ku myaka okuva ku myaka 2 okutuuka ku 25 oba tonnazaala bakusibeko omusango gw'okugyamu embuto kireeza okwesa obupiira kute buvunaanyizibwa mayiga abantu balwaki obupiira lwaki bugasa obupiira naye akona ateeka okuzaala ani by the way ajja kuzaala Zimbabwe ajja kuzaala muli batya kuzaala bana batandiso yiika ajja kuzaala kirindi era tuli mu mwezi gwa kumeka tuli mu mwezi gwa kusatu nafune kati olubuto abazaala Desemba naye olubanga ye mwana asooka abaza mu gwa 11 ekyo kyama kiri luddawo ono w'emukono ekyalo kyamwe kiri luddawo twagala okutuusa okulabula bakadde ba Stuart ababeerawo mu mukono kigombya kayise wa Sembanje tusuubira obwana obungi omwezi okuva muzeeyi gwe bayooka abapangisa abali mu lumu ekuddiriddeawo tuleeta abaana ba Stuart bannyina ba Stuart tusuubirayo tumale okuyisaawo kano bannyina ba Stuart tusuubirayo okuleeta okutuuma amannya bannyina tubayita tayina ayire mukulu yayingidde senior 1 kati yezaali ku senior tebalina masimu yajja okutuuma amannya mukuŋŋanyeyo amannya g'ebika oli wakikaaki wafumbe mukuŋŋanyeyo amannya g'abeddira effumbe nga mangi tusuubirayo okutuuma amannya amangi baali bakuzaaliddeko abaana nobatwale wamwe ng'olinga atutta obubwa mukadde wonaabayimwa enewe tusisikale bakumakyakera batwalira mmere nga nkoko sisikane nga nekinabeera mu lujja Christmas y'omwaka guno ekyo ekirabo kyagenda oba bazadde by the way mbadde ndi muteekateeka okulwa bagamba okeerewa okulwa better late than never so nze sinnagaana nembadde ensonda maanyi okyegedde manye nti wembanku tiri ku muntu manya nti bana era kati sofa bali conformed bali mukaaga then bagenza obakeberanga munda nga amasavu naye abatotuuka bulungi tufuneko mumpi kyogeza ogamba nti mumpi tabayo abatotuuka bulungi tufuneyo ku manager tufuneyo ku magezi ayinza okuba omukulu anune ku wuju wuju omumanyi omwana agera bugezi bati kwegamba akangabala ntuuka nno mwatti ali ekyewunyisa ate bw'oyogera bw'oteesa ebifu kyalera kituufu waliwo omwana eyajjaawo nze nga manyi alufunye yajje waliwo eddinisa bwe mwalikuulamu
nawe bagenda taluyina kale landiro ya chamanya ne binisi bona ibinyona sibira kuno kudize ngo nedo twagala kusibula tiketi bazisanga wa and ku mulyango wali tetwaga yes ali mu kibuga wali kumpi woba obadde ogenda wandege yakirirawo booking yawo wennyini ebaawo sasula wekwato ati in fact biwo tulobo olaba kyeta kye kirungi kyayo matala mia naye era abampi mukeereko abampi bakeereko batuule maaso esene ngammeka ebiri wano then table mitwalo 5 kugirako ekyokunywa kakibuuze gwe bakomedian za abampi abaana nga tutudde mabika tunabalaba anti kyevudebwa nti omumpi keera gamba bakomedian za platform eba erabika aba waggulu ekyo toyanziza nnyo Mr. Abe toyanziza nnyo bategese Comedy Junction sansabula kati ndowooza nagona ali eyo jangu tunyumirwe era obulango ogenda kubanga otandika okula wala kyajolo nga bwetugenda olaba nga bwakyagize tale kubimu nakyagi tukate tala yemwe mukubamu ate nakola conversation negabula tomutunula atakwasa amaaso etaga okubula mukula kusala enviiri tamutya kusala enviiri takutya omuntu akulotekona kampunzikone kino nakugolola tuyanze tukomaawo nsabula ba president abayina enviiri abapresident abayina enviiri atalina enviiri atufugida 3 kuyingira emitwalo 2 n'5 buli lwakubiri ku Bat Valley Theatre ebera time ya Comedy Junction sansabula sawa yakwejjako stress ne comedy ya nyuma kusekamu kubeera out mu environment erikawa ave mukibi sembusi mare musa twist bukutu ne ba Junction Comics bonna twasigaza kuchakala na kuwa tatulina bye tunoonya mu nseno tutandika kusawe mu n'ekitundu buli lwakubiri parking ngazi ekifo kimaswi buli comedian yenna nyuma jali abayimbi bonna gye bali abamazina bonna ku Bat Valley Theatre buli lwakubiri Comedy Junction sansabula ku Bat Valley Theatre buli lwakubiri akutuusibwako Hardware World, Mariam Ndagire Media, Chint Prepaid Meters, Delight Media, Marius Cargo ne Delta TV tukole